ku mukuto gw'Uganda Lifestyle nzisegwa mulishi ebivudde mu kugatta obululu obw'omubaka omukyala n'akiikirira abantu b'Ekisolo oba mu district y'Ekisolo amunnange biwedde era bimaze okubeera nga bifuluma nono kino wekijjudde nga yali akiikirira abantu b'eyo Sarah Mateke onongera yali state minister owa defense ne veteran affairs munnange yafa mu September nga 7/2029 kati bwe batyo ne basala okubanga munnange balonda omubaka omupya era ebibiina ebiwerako byasobola okubeera nga nabyo bivaayo ne biteekawo baani abanagenda maaso n'okubeera nga babikiikirira kati mu kamyufu gye byatandikira ka NRM ng'eno omukyala Rose Kabagenyi yasobola okubeera nga akawangula n'obululu 3,990 mwana mukabbe ebitundu 47 n'obutundu 7 ku buli 100 ate ye gwe baali naye kumbiranye ye Akifeeza Grace Ngabirano yasobola okufuna obululu 3,997 n'abalala ne bagenda maaso n'okubeera nga bagoberera awo mpolampola kitegeeza nti Akifeeza bamusingako obululu 744 newankubadde bamusingako buno obululu yagamba sijja bikkiriza banzibye era bw'atyo n'asalawo okujja nga independent ekyomukisa omulungi ono yasobola okubeera nga awagirwa Philemon Mateke onono nga ye taata wa Sarah Mateke omugenzi n'agamba nze ndi mawegawo era nja kusobola okulaba nga nkusakira obuwagizi kati mu mbeera bwetyo abantu basobola okukozesa eri sympathy eya taata ono ne bagamba wayi wabasazeewo okuleeta ono naffe gwe tujja okubeera nga tugenda maaso n'okubeera nga tuwagira era ebiviiriddeyo nga Akifeeza Grace Ngabirano yasobodde okubeera nga awangula n'obululu 5,459 ate munne gwe babadde naye kumbiranye wa NRM n'afuna obululu 4,492 kati n'abalala ababaddemu era nga kutte ekifo ekyokusatu ye Sultan Salim oba Sultana Salim onono nga wakibiina ekya NUP yasobodde okuba nga afuna obululu 93 ate ye Mebo Ingabire n'afuna obululu 362 onono nga wakibiina ekya UPC ye Juliet Musanase yafunye obululu 193 oyo wa FDC ne Aisha Simpae ono nga ye yavuddewo n'obululu 157 yabadde wa kibiina ekya PPP kati mu mbeera bwetyo wogatta ab'opposition bonna obululu bwebasobodde okubeera nga bafuna munnange tebawezezza bululu 3,000 bali eyo mu 2,000 oba obugase bonna wamu ate era nga bano bonna era tubalaba NRM kuba oli bonna bali mu kamyufu newankubadde no wa independence era bonna balaga ba NRM bw'obagatta obululu bwabwe ojja kwekanga nga buyingira eyo mu mitwalo egiwerera ddala 9+ kumpi kwagala kuyingira mitwalo kumi kitegeeza ki nti opposition ekyalina okukola n'amaanyi osobola okulaba ng'ennyikiza enjiri yaayo mu district ey'Ekisolo mu mbeera bwetyo bangi basobodde okubeera nga boogera ku nsonga eno omuli ssaabakunzi wa NRM ng'ono ye Rosemary Seninde asobodde okuba nga ategeeza ki ekyaviiriddeko omuntu waabwe okubeera nga awangulwa mu kalulu kaneeno njawukana z'amadiini kabadde ka muliro nga kali taiti nnyo naye akalulu kano kye kasinga otuyigiriza naddala nga ffe abali mu bukulembeze buno kwe kubeera nti bwe tutaabeeko kye tukola eky'amaanyi akalulu kano kaalaze nti abantu b'eno ekikubu kyabwe CNRM bonna abawagizi b'NRM era nga baagala nnyo President Museveni naye bayina enjawukana mu madiini beeyawula mu ddiini ne mu mawanga ate nga byebiva ku President Museveni byamuleeta okuyunitinga eggwanga n'olwekyo Marchers kawedde twebaza Katonda nti kawedde nga tewaliiwo omusaayi guyiise ate era yakawangudde naye w'NRM lwakuba nti yazzenga independent ekyokubiri kituyigiriza nti mu kalulu kaffe kano akamyufu tukyalina omulimu munene nnyo gwe tulina okukola okulaba nti
abantu tebabeera okwemulugunya kubeere kutono mu kalulu akamyufu kubanga omukyala yajjanga independent of course okujja kwe alaga nti teyamatira najjava mu kulondawo kwakamyufu n'olwekyo omulimu tukyalina oguwerako okulaba nga tutereeza okulonda kwaffe mu primary naye ate n'okusinga ennyo n'eno region nga region erina divisions nnyo ez'amadiini bwe tutabaako kye tukola kijja kuyiikira n'ebitundu ebirala ebirinaanye ate nga si kintu kirungi naddala mu ggwanga lyaffe naddala mu bironga bino abantu bafa okuba nga beeyawula based on religion or based on tribe. Ate ye Fred Nyanzi alaze nti nno kino kye bakoze kyamaanyi nnyo ate era kyongedde okunyikiza enjuli eya NUP mu districts ez'enjawulo kubanga bwe bali basobodde okubeera nga bafuna obululu obuli eyo mu Lwenda mu busatu kitegeeza nti NUP egenda enyikira mu mitima gy'abantu. Ebyabudde ekisulo munnayuganda tasubirayo kitya kyonna wabula okufuna ekyokuyiga nsooka ekibiina kyaffe kyagenze participatinga bulungi nnyo entuusa etwongera okubunya amawulire g'enkyukakyuka mu bantu n'abantu okwagala enkyukakyuka twabadde ne candidate wakati mu exercise twafunye ebyokuyiga bingi NRM gyekulumpyamu obululu yefunamu obululu mu ngeri y'okulumpya fontinga abakandidesi ab'enjawulo ate olwo nebugabanyagabanya babadde ku social media mwalabye engeri obululu gye butanyizibwamu naye ffe kyatuyambye okwongera okumanya abantu baffe n'okwongera okekigere wansi ku ground mu Kisulo abantu bonna bali balowooza nti mu Eastern Region tuliyo tugenda mu maaso ng'ennamba zetwongerako tuba twadvance tugenze mu maaso. Ye Abdul Salim Gaira ononono nga yo waabwe yafunye obululu 157 yasobola okubeera n'avaayo n'alaga nti opposition erina okukolera nakenyo kubanga bwebabanga tebakkanyiza wamu tebatesiza wamu kugamba nti katuleete omubaka omu ebibeera bye biki era bajja sigala nga babawujja akalulu nga bwe gwabadde. Kale byebyo ebyavudde mu kalulu akasaidizeeyo munnange Kisolo nga balonda omubaka omukyala anaabakiikirira. Nze Ssegawa Rashid.